omuntu akulaba yandyagadde okumanya ki ekyatuusewo yalabye ka vidiyo nga bakuwalawala bakutwala kabangali ya poliisi kyavudde ku ki? Abantu vidiyo gye balabye ebadde ntuufu era bankutte era natulugunyizibwa nakubiddwa ne poliisi. Ensonga kwe yavudde yabadde ya baana ba ghetto, bantu ba ghetto, abaana ba ghetto n'abantu ba ghetto ab'ekkoso olugala masanafu gye twabadde. Abantu abo basituse ne bajja ku kitebe ekikulu ekya ghetto waka wange ne baŋŋamba ghetto president, tugenda gwebwa ku ttaka, tugenda gwebwa ku ttaka, twaye twagala ojje ogonjole ensonga zino zituuse wa pulezidenti. Ne mbagamba nja kujja. Bwe nagenzeeyo natuuseewo natusosanga 7 ez'emisana, tukosanga 7 ez'emisana. Abantu ne batandika okunnyonnyola ki ekiri ku ttaka n'ekiri ku ground nga nina okumanya nga sinaba kusisinkana RCC. RCC bwe yazze n'abasirikale, yazze ne poliisi, najja n'aba local defense, najja ne bachairman ab'okukyalo n'abantu abalala abasirikale ababadde mu leeya yazze nabo, naye nga RCC yakulidde operation eyo. Baatuuse niŋŋamba kati ng'ebifanira mayinja gye mumanyi tugenda kwogera. Era mu katambi kalaga nga nkuba RCC akaama nga mugamba tudde bali tukole ki twogeremu. RCC yaganye okwogera nange naŋŋamba yali ku biragiro byani bya president. Nemugamba naye nange ndi mu office of the president, fena tuli muki mu office yemu, oli mukulembeze nange ndi mukulembeze, twogere. RCC teyampuliriza. RCC yankutte bukwasi, yalagidde bulagizi mumuteeke kabangali n'abantu atuusizawo bino bateeka kabangali. Nemubuuza namubuuza nemugamba naye bano abantu badde tebazze kulwana, bano abantu badde nayogedde eddala bo ebyokulwanyisa nga babisiza wansi, badde baggyeyo amajambiya biki emiggo okwenganga abapoliisi. Nebagamba wajja kufiirawo abantu, tulinde kukola ki okutuka kweyo embeera. RCC nemugamba Farida Mayanja yaganye okumpuliriza nayogera bingi nnyo, nze nze emabega gwe mwakajja mu gavumenti mulimu omusajja agamba mmwe enyaali mugyonoonye, enyaali mugyonoonye egukyamaani nga bwewulira mu kavidiyo ako abantu eboogera. Niŋŋamba kaninye kabangali, neninya kabangali ne bansindika wansi kuba ngejja kuteefunya, ne bakunyigiriza okuyingirayo wansi, bansamba muno, enjiri zange bazikutuddaano ezimu ne bansika enviiri ne banyingiza mu kabangali. Twalabye bakuyuza amasaati, mwavudde ku kyokutuuka okuyuza amasaati, waggaanye kulinnya kabangali ki ekyabadde bali okubakuyuza amasaati n'okuwalabula mu mbeera eyo yabaddewo? Nze saaganyeko kulinnya kabangali era esaati bagiwuliza kabangali, nti nze saaganyeko kulinnya kabangali, esaati bagiwuliza kabangali kuba iba tesebakwata ate omuntu omulema aliko obulemu, nti balinyiridde eddembe lyange ery'obuntu. Kuba mu poliisi waliyo abakwata abakazi, waliyo abakwata abasajja, n'abaliko obulemu batese bakwata. Tibampisizaamu amaaso ne bankwata bibadde mu bantu bange, ne bakasuka kabangali, bazijjako omuggo gwange, muggo mujja bakuba muggo naguyitirako nakuteeka eri nga sina bwe nebanako, kuba bakubye amasasi mu bbanga. Era olaba mulimu lieutenant yakubye amasasi mu bbanga 3, abantu ne bagumuka ne badduka ne batandika okumenya amayumba g'abantu, bamenya amayumba, bizinesi z'abantu, kwasa amacupa, firiji ne bazitwala.
amadinisa ne batwala ku kimu era balese ku kimu kiri ku ttaka. Poliisi egamba babadde gw'okunga abantu kulemera mu ntobazi ate nga balagala bave mu ntobazi bituufu kwenkana? Nadde sikunga abantu kuba sibeereeyo nze bannonye waka awo sirinaawo poloti naye nti nga nze presidential advisor ntuuka mu bitundu byonna ofiisi zo zonna nzituukamu kuba nze muwi w'amagezi kweyo ensonga yaki y'abantu ba ghetto. Nze muwi w'amagezi saabadde nansobi kutuuka wansi eyo kugenda kulaba kikiriyo naye nabadde mmanyi nti ngeri RCC gye tubadde naye mu kusomebwa Salimu Salim nti ajja kutegeera kye mugamba kubanga tuba tusoma engeri tugenda okukolamu ne RCC mu bantu bawansi mu zigete eyo. Nze nabadde manyi RCC agenda kuntegeera bulungi ne RCC Falidi yalimedde okutegeeragana naawe. Bagamba wadde okunza abantu abasukka mu bantu 10 ngate gavumenti yagaana enkuŋŋaana ezisussa abantu 10 mu mbeera ya COVID gye tulimu. Abantu twabasanze waka waabwe era vidiyo ezasoose okugenda ku social media zigamba social distance era abantu obawulira nga bali mu kunnyaniriza bukyama tusanyusa okukulaba president tusanyusa okukulaba sinnakuŋŋaanyako bantu twali tugenze kwogeraganya n'abantu nga 5 saakuŋŋaanyizaako muntu n'omu naye baakubye amasasi abantu baaweza okulaba kyekigenda mu maaso. Wabadde tubakuma mu muliro kwekalakaasa kulemera mu ntobazi? Sinnakumamu bantu muliro. Ate ku bigambibwa mbu mwakozeeyo effujjo poliisi mwasoose gikolako fujjo kwe kubakolako naye amaanyi. Ate poliisi era poliisi yandivuddeyo n'ebiwundu naye poliisi twalina omu yavuddeyo na biwundu era twamaze essaawa nnamba nga ndi Kabangali nga bantadde awo. Abantu abandikoze effujjo bayisobola okuteeka Kabangali okumala essaawa ne banzijjawo banvuze paka wa bantute Nateete police station. Wavuddeyo tetuukaana? Gabadde masimu gakubiddwa yakubye essimu awo Figa ne Kafali Kusaasira bakubye essimu n'abakulu abamu banzijira abamu basigaddeyo mukomera abantu. Tasaazi na kikyosaba na kikyoyagala. Gavumenti erina okumanya nti abantu ba wansi nabo bantu ate n'okugoberera ebiragiro omuzeeyi yagamba temusobola kugoba abantu ssaawa zino mu mayumba nakumenya mu mayumba mwembeera abantu basigadde nga bali awo tebalina we badda alaba abanywedde bizinesi zaabwe babimenyemenya ebintu byabwe. Njagala poliisi egisasula ebbiri y'eddwaliro. Tolina teekateeka za gigulako musango ku nkwata gyakuttemu? Enteekateeka z'okubagulako emisango nja kugula emisango ku poliisi n'abakulidde operations kunnyingira eddembe lyange naazo omuntu aliko obulimi. Abantu beebuuza was it in good faith presidential advisor nga okutwala mu mbeera gye bakutwaliddemu? No not at all kubanga nti presidential advisor oyo RCC Farida Mayanja yandisoose kujja n'ambuuza nangamba kiri kitya ku ground nga gwe advisor kuba namugirayo ne ID yange nenjimulaga ey'omulimu nagijjayo bulungi nnyo nemulaga ID yange ey'omulimu nagimulaze nemugamba nange nkoze wa gavumenti nemulaga ID yange nemugamba naye tetulina kutuuka wano bino ebintu tetubikola nti president atuwanko bino bintu nunzikiza president ebintu yabitukwasa ensi eraba era nze sizza wano okwetaawo kavuyo wabula nzize kutegeeragana tutegeeragane tulina okwetaawo buvuyo mu ssaawa zino tutegeeragane n'abaana abantu tumanye neeyeyaganye naye kyenjagala poliisi esasula ebbiri eno y'eddwaliro baveeyo kuba tewatwalira mukulu n'omu wa gavumenti yazikuwa kati muli owulira otya? mpulirawo kubanga nakubiddwa batundu nafunyemu okukosebwa munda saafuliza musaayi muno mu mbirizi muno okugulu kwange nagino emikono ngebibakuta okukasuka Kabangali n'okumusambasamba. Abantu beebuuza nti ensonga ziwabaddeko zabadde nazo zigwa mu sekita eya ghetto. Era zigwa mu sekita eya ghetto wonna eri ghetto Kosovo ate wabeerayo Kosovo wabeerayo bantu ba mu ghetto wansi babeerayo mu ghetto.
abasinga bamanyi nga Mama Ghetto, amanya ag'obuzaale nze Nangajja Claire. Olunaku lw'eggulo Ghetto presidential advisor on Ghetto Matters era nga mwami wange yayitibwa famire emu ebigala ku nsonga z'ettaka. Ettaka liri mu ntobazi naye babadde bagambye ebbaluwa yabadde basindikiddwa kuva wa RCC Farida Mayanja. N'asitukiramu nga Ghetto president ogenda okuwuliriza ensonga z'abantu be. Era tewabaddeyo lukuŋŋaana, vidiyo tubulina tugenda kuba mubulaba, twatuuseeyo n'ayogerako n'abantu abamubuulidde ekyabadde kibaluma. Embeera eyo RCC bwe yazze ne force ey'abapoliisi, yazze n'aba LDU, abalala babadde mu leya, aba Pisto, aba Batuuni, abantu b'oku ttaka, abamagye g'oku ttaka agajjajjakuki abantu b'omu ghetto bo babadde beewera kulwanagana na poliisi nga bagamba tebasobola bagoba mu mayumba gaabwe mu mbeera eno. Eno embeera enyigiriza ensi yonna era ng'abantu abamu ekyabatwalayo tebaali baagulayo naye nga badde tebakyasobola kupangisa mu mayumba gaabwe ne bagenda. Kati Farida bwe yazze twagezezzaako okumusaba bawuliziganye ng'abakulembeze ababiri abakola mu ofiisi ya president. Farida Mayanja mu ngeri eyo yagambye nti Bushamaani bamuteeke Kabangali. Kyabadde kyannaku nnyo kubanga twabadde tumanyi nti Farida ne Bushamaani bajja kuwuliziganya engeri gye babadde nga tugende wa General Salim Saleh tusoma engeri batusomesa engeri gye tunakwatamu abantu ba wansi. Kati ng'ate engeri gye bali mu ofiisi yawamu Bushamaani yabadde akakasiza dde abantu nti wagenda kubeerawo obuzibu bagenda kwogerezeganya. Bazze ne force bamenya amayumba g'abantu bookya be bayokyezza bizinesi z'abantu ze baasambye ne bazisamba. Bushamaani bamukutte mu ngeri embi, obutambi obubadde butambula mu bulabye, omuntu aliko obulemu ekyo kyabadde kiriyo. Abapoliisi kye baakoze kyabadde kikyamu nnyo okukwata omuntu aliko obulemu ataresistinze arrest kubanga bwe munaalaba obutambi era mujja kubateerako abantu babulabe. Tewabaddewo any resisting of arrest. Omuntu omulemu atayinza kuresisting arrest y'abapoliisi abantu nga 15 tekisoboka ng'ali bwomu. Bamukubye mu mutwe n'alumibwa, bamusambye mu mbiriizi n'okugulu okulema, engeri gye bamusindise munda tekwefunya kati gwakosebbwa nakwo. Saawa zino tuli mu ddwaliro alina okugenda afuneko x-ray kubanga abasawo bagambye ebisabye bikuliko tebayinza kumanya nga tebanamukolako x-ray. Wabula nze nga mukyala we badde nsaba pulezidenti w'eggwanga ddala waba yalonda Bushamaani nga presidential advisor era nga omulimu gwe gwabadde gumututeyo n'afuna okusoomozebwa n'okuswazibwa bwatyo omukulembeze wa ghetto abakwatibwa bwatyo ate abantu ba ghetto bagenda bakwata batya bwe baaweeba tebakwate omukulembeze waabwe bo bagenda bakola batya. Aveeyo atekemu omukono gw'eno ensonga ebintu biggwe amanya gatereezebwe kubanga tukooye bano abantu ate aboonona akalulu ka muzeeyi be boonona ebirungi muzeeyi byakoze ne balaga nti gavumenti mbi. Abantu ba poliisi kye baakoze kyabadde kirungi, bakutte bubi omwami wange. Saawa zino ndi mu kujjanjaba mulwadde era gavumenti tubadde tukusaba bajje batuyambeko hearing abuse. No, actually poliisi abandi ba hearing abuse abamuteddeko obukosefu obwo kubanga ekyamututeyo kyabadde kya ddembe, baalemaganye kuwuliziganya ne bakwekawo force ey'amaanyi ennyo. Ekirungi nti bulamu kyekirungi.